Mugamba mutya abali ku channel ya Faitibwa LN256 mugene maaso no jegatako nako lwalero jagaye tulabe enfumba gy'ofumbamu enkoko mu nfumba eno gy'ogenda okulaba tugenda kufumba nkoko gye tuyita enganda oba eriloko tugenda okubeera nga tufumba kati beera ng'ogikongola girongoose bulungi gisalesale pisi z'oyagala enkoko eno gye tuyita enganda kikulu nnyo okugikalirirako soko ogikalireko nga bw'olaba bw'omala ogikalirira bulungi beera ng'otegeka bw'ogenda okufumbira zenda kufumbira ku sigiri teekako essefuliya teekamu kabutto teekamu butto nga bw'olaba tandike n'obutungulu tugenda kufumba nkoko gye tuyita enkoko enganda ntandika n'obutungulu bwe bukyukamu teekamu galiki n'akatangawuuzi nga bw'olabye era nabyo beera ng'obikyusakyusa bitabulemu bw'omala teekamu ennyaanya teekamu ennyaanya nazo beera ng'ozitabulamu ennyaanya ezo okulaba nga zimenyekamenyeka teekemu oyo kaloti naye muteekemu ennyaanya zino ze zikola kasupu kikulu nnyo ozisiikire ddala olabe nga ziggwerawo ddala zimenyekamenyeka kati oluvannyuma teekamu enkoko yaffe nga bw'ogiraba enkoko beera ng'ogikyusakyusa gikyusekyuse enkoko bw'omala ogikyusakyusaamu teekamu green paper nga bw'olaba olina okulwawo ng'ogikyusakyusa gikyusekyuse olaba nga wansi wakaze oteekamu otuzi otonotono naye nga lwawo ng'ogikyusakyusa nga bw'olaba teekamu omunnyo togwerabira guteekiremu awo oteekemu royco ow'enkoko oteekemu asimat tomwerabira asimat naye era teekamu wa yero ow'enkoko oteekemu n'akanzeri ke tuyita simba kalungi nnyo kajja kukola ddamu obeere ng'ogikyusakyusaamu gikyusakyusemu mpolampola beera nga olwawo ng'ogikyusakyusa jjukira enkoko eno bwezityo enkoko enganda ziba zikalubamuko teziba nga bino ebizungu bye tulya enganda eba ekalubamuko kati osobola okuteekamu kotimiru oba omulina n'oluvannyuma teekamu amazzi oba teekamu supu nga bw'olaba supu teekamu supu bw'olwawo ng'ogikyusakyusa nga bw'olabye era supu toteekamu mungi ejja kuba ejja bulungi bw'omala okuteekamu amazzi oba supu bikkako etokote nga bw'olabye kati ebadde enkoko emu ebadde empanga enkoko nganda eyo gireke etokote ku muliro etokote egenda kugonda bulungi nnyo ekikulu ky'olina okukola kati awoloza ku munnyo olaba oba gunoze kuba enkoko eno ekyamazima singa enoga bulungi omunnyo ejja kuba mpoomu yeeyo tufumbye enkoko gyetuyita enkoko enganda gyetufumbe gifumbe bw'otyo egenda kuwoomera bulungi nnyo ate egenda kujja mu bwangu bwe kityo bwe kiri mwebale okubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.